Mulondo Bakyagulanyi Ssentamu wonna woli manyo kyali mu ggwanga lya America nawe nkwetaaga otule kwa dakiika ntono nnyo. Njala kwetaaga kwano omukulu gobayita Barambalo Gahare ayambala essaati emu ng'ekkovu takyusa naye abeere ku vidiyo eno wonna waali njalako okubeereko ne mukwano gwe Kasabbuuni. Kasabbuuni president wa Kasabbuuni mu Uganda Mukulu Gashumba abeere ku vidiyo eno. Nja kwetaagawo ne ba Fort Soldier mwenna. Nja kwetaagako ba MP bonna aba Nopu ba councillors n'abantu abasigadde video mujja gisanga tugitandise kubanga tulina obudde butono nnyo ate nga njala kwabya muntu leero ekiba kibe saagala kumanya. Bwe mmala batuma njagala kuyisaawo kalango kano. Bwe mmala okuyisaawo akalango kano then tusimbule tugende ne video nga lyatuleese olwaleero. Alright. Akalango ka leero kasumukwe kati mwena eri mwabagendo abagala ogenda ko mu ggwanga erya Canada kana akalango kamwe kasumukwe kati. The third annual gender-based violence, which will start on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. It will take place in Toronto, Canada. The conference center is known as Toronto Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto on M9W 1J5. For more information, contact Madame Doreen Kajumba on her telephone number +1647 929 0340. Kubisinga okumanya yenna ayagala ogenda mu conference eno ojja tukira omukyalo oyo kundagirire bwobanga oyagala ogenda mu conference eno bagiyise the third annual gender-based violence ejjatanyala okumwezi 29 November ekomekereza ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December omwaka 2024. Omulamwa omutuufu gujja kubeera gender-based violence and intersectionality gwe gujja kuba omulamwa. Ejja kuba etegekebwa mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ekya Canada. Ebisingawo ojja kubuuza organizer oba omuteesiteesi omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo eri kasaalaba M647290340 ojja kuba omufuna bulungi nnyo olyoke oyogere naye akubuulira biki ebiddako ku nsonga ezo. Kati owomutima omunafu anyiiga ennyo ng'osobola okukuba TV oba osobola okukasuka essimu gifunde ka stand w'ogiteeka oba ogirabira nde distance oba waliwo abaana abato bagambe basembere okukkiriza okuba omwana oluyi ng'onyiize. Saagala nve ku video bangende gundi yakubye omuntu oluyi n'amuywa amanyi oba n'amugyamu eriiso. Kuba saagala munyiige ennyo ate ng'okunyiiga mujja kunyiiga. Mpozi ngenda bawayo ekigwalo gy'ekyaleero tuleka tusimbula video eno. Mu kigwalo gy'ekyaleero nkiweereza mwenna bannayuganda gye muli. Omanyi Muganda agamba totta kibe nga tonna kikenenya ndusu bwe tugenda okusinzira mu kigwalo gy'ekyaleero. Totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Lwaki ekibe tokitta nga tonna kikenenya ndusu? Ekisookera ddala ekibe ky'ekintu ekisolo ekisinga ekimu ku kisolo ekisinga amaddu. Kyagala nnyo ebintu ebiyizi nga kibisaazaawo ne kirya. Naye ekintu kino bw'otakyetekkuluzaako munnange kiyinza okukuleetera obuzibu. Kale ebiseera ebisinga ekibe kino nakyo kikyunya abantu. Naye bw'oba oyagala okkitta tomala gakigwira. Osooka n'okigoba emisinde empolampola n'obanga atakiriiko n'okireka ne kitambula. Kwegamba ogenda okituuka okkitta nga mu butuufu omaze okukola ki? Omaze okkikenenya endusu. Naye bwe kiba kirinakenenya ndusu tokitta. Mu kigwalo gy'ekyaleero njala kubaza president wange ne bannayuganda mwenna abamanyi ebyobufuzi nti mugumiikiriza nnyo okutuusa ku mbeera eno eriwo we tuva mu kigwalo gy'ekyaleero tutta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Emyaka gigenda kuwera ena bweddu nga nzija n'enjogera ebigambo wano awamu ne mubitwala nga bya kisaazisaazi ne bimala ne bivaayo nze n'ensirika okwo kwe bayita okutta ekibe nga tonna kikenenya kwe bayita okutta ekibe ng'omaze okkikenenya endusu. Omukulembeze waffe Bakyagulanyi Ssentamu ayina enkola ya bulumi nnyo eruma nti gojja n'oyogera ekigambo ne mwogera ebigambo ye n'atunula butunuzi bw'ate n'aleka omuntu n'amuwa omuguwa n'agumuwa ne yeetuga nga tamukotteeko. Akwa options nnyingi. Asobola okuwa omuguwa weetuge, asobola okuwa obutwa obunywe, asobola okuwa ejjambiya weeteme, buli kimu asobola kikuwa. Kati gwali eno eyandiyagadde ekintu kitambulye ku speed n'ogamba ye president kino takiraba kiri takiraba ne buli kimu aba akiraba olw'ensonga nti ye asooka n'awa abantu ebitiibwa
kati bwakuwa ekitibwa gwe ekitibwa n'okyeyambula ate tagenda kugata ekitibwa okyeyambudde akulega gwe kennyini ne weeraga public nti sikisande kugenda na kitibwa kati kanneeyambule ye n'asigala ng'atudde n'agaba togenda mwekwasa nti yakoze kino yankozeko ki akuwa obudde ne weeyambula wekka ogwe tuyita president ye tatta kibe nga tatalina kikenenyandusu lwakuba nti ebintu bino biri n'omutwe birimu kamunguluza abantu basinga obulyo baagala nti ebintu kigwerewo kigwewo kisalibwewo kigende abantu basinga esystem gye baagala naye yaga nti totta kibe nga tonna kikenenyandusu kati akuwa omuguwa ne weetoga olw'ensonga nti aba akimanyi nti essaawa egenda tuuka weeyambule ensi ekutegeere otuuke okwegoba wekka nga takukutteeko ke kagero kali bulijjo kembagerera kankabaddiremu wano kasesa munansonyiwa ffenna tuli bantu bakulu tuna emyaka 18 okudda waggulu abakyala n'abaami mukimanyi bulungi nnyo naye ffe abasajja tulina emize egy'okubaliga mu kubaliga kuno tukoleramu bintu bingi nnyo naye banyina ffe abaganda baffe bano abakyala bawamanya bo ba detective naturally abakyala ba detective women can detect anyhow anywhere kati omukyala wawaka oba girlfriend asobola okudetectinga nti oyenda n'amanya n'ogwoyenda naye bw'abanga yatuuzibwa ng'amanya ekyamuleeta n'asirika kati gwe bw'oyenda ennyo otuuka ekiseera n'onoga oba tebimukwatako tabifaako n'asirika naye okulaga nti akimanyi asobola okukusanga lwona ng'oli mu bwenzi n'akutunulako bw'ati n'atambula nadda ewuwe n'atuula bulungi nnyo gwe n'ogenda n'okukola ng'ovudde mu bwenzi n'okuma bulungi nnyo bw'okobawo n'akukulisaayo n'akuggyako n'ensawo n'akugyamu n'engato n'akugyamu ne sokisi n'akuwa ne kacaayi akoolweggulo n'akukolera buli kimu kyonna n'akutulayo n'otuzi otubuguma n'onaaba bwe mumala ne mutuula ne ku ttebawo ne munyumyamu n'akuwa n'ekyeggulo n'olya bulungi nnyo ne mutuuka ne mu buliri y'ekiro mu kigo ky'abakulu ne mwevulungula nga tewali tabbu bulungi nnyo kati ne ku makya n'akutegekera ka breakfast n'akupakingira n'emmere n'ogenda kati gwe bw'otuuka ku mulimu n'otandika ogaba kyalibo bannaye mumanyi nti waliwo nina ekizibu baga kizibu ki mukimanyi nti omukazi yankutte mu bwenzi naye teyanvumye teyayombye teyakoze eki ebintu byakola bulijjo byakoze ate yabikoze mu ngeri y'enjawulo leero naye omukazi teyayombye talina kyeyakoze ngenda kukola ntya bakyaliwo bagamba nti omukazi yakoze bwati mbi kubakyaliwo okuva mu agamba nti owawe mukazi agenda kutta n'ogamba eki nti omukazi agenda kutta wanga yakutte red handed nga talina kyakoze nga buli kimu kyatambudde bulungi boyidduka ogenda kufa kati gwe kennyini gwe weeropye mu bakyaliwo nti bakwatidde mu bwenzi naye nga lwe mubaali tobagenda nti bakwatidde mu bwenzi kati otandika okufunamu eri ofunamu psychological torture nti obankwatidde mu bwenzi naye omukazi talina kyagenda kukyana kyankoze kati gwe ekiddako olw'okuba nti okimanyi tolinayo maka malala obadde okola obwenzi gwe kennyini ogenda ogamba mukazi omunange naye munange hajati wankwatidde mu bwenzi naye nga teweenyeenya toyomba tonvuma tokola kiki gwe kennyini ogenda kweyogera omukazi oti wankwatidde mu bwenzi naye nzi nekiki omukazi agenda kuga nti nze munnange ebyobwenzi byonna bimanyira tebikyandya sirina buzibu oba ogenda kwenda zirongazi nti okomye ng'oli mulamu kyekyo kyokka ebisigadde saala kumanya oba oyenda munnange ogenda okulanga omukazi takufuukidde ezzike ng'enje totandise okukaluubirira kati enju bwe kukaluubira gwe kennyini weegoba wekka oba okutula n'omukazi n'omwegayirira bw'omala omwegayirira n'okola ki n'oliwa gwe kennyini ova ku bwenzi nga takugambye kati omusajja omusiru embeera eyo bw'agiyitamu n'atagifunamu magezi eyo omusajja gw'osanga ng'akubye omukazi amukasukidde enyintu eweeru amugobye mbusimanyi omukazi kinaye omusango abadde gukati y'embeera eriwo kyekigulalo gye kyaleero kifundikidde mukama bankuumire tutandike vidiyo yatuleese alright kati bulijjo tubagamba nti obukadde magezi nga n'embuto wali ogalina bukadde magezi nga n'embuto wali okola ki wali ogalina ebiseera ebisinga ekitukaddiya oba ekikaddiya abantu baba balaba ebintu bingi nnyo era bwakutuuza okugamba ekintu abakutegeeza tunajjukira bulungi nnyo kansula tumukulembeze wange oli muganda ffe Frederick Frank ssente zawummula mirembe naye maama ono mukuziika Frank ssente bakwali kwa byalumbe ndoza kwali kwa byalumbe maama ono yakwata akasengejja n'agamba president munnange mutabani wange kitalo nnyo ekya muganda wo ssente za naye okusinziira embeera nga bwenjiraba kwata akasengejja osengejja abantu bano oyinza okuba tobategeera
maama ono yakwata akasengejja n'akawa president mukala bulungi nnyo naye ebyembi bisekerwa eyali okuliraana akasengejjaako mumumanyi eyali kumpi n'akasengejjaako nga bakawa president yenyini Mathias Mpuuga Nsamba gwe baali batunuzaamu akasengejja naye teyategeera lwaki mama wa Ssenteza yakola enkola eyo. Kati omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne ka group ke bakoze bikolobero bingi byezze njogera abantu baga Lumbuye aleka mulalu nenze mbaleka kyaswe kiyitawo. Omusajja bamugamba mu meeting mwena gye mwamanya n'alaga nti ye w'amaanyi nnyo ategeera nnyo. Kati ennaku zibadde ziggwako leero ebyembi bisekerwa omukulu ono ensonyi azifudde obusungu bamugamba aleeta okwewozaako kwokwe mu butongole akuweeyo naye ekyensonyi olwaliro ku ssaawa 10 ye kennyini agaanye okujja n'asindika omuyambi bwe mu ofiisi gwe bayita Kagumba n'empapula eziraga okwewozaako okwe ngera bwe kali akamanyiiro Mpuuga kuno kwoli n'abala kwe bali mu sharing video tennatandika nkyabawa luwombo lwa kigula lujwa mbawulire. Omukulu ono ku ssaawa 10 lwasindise okwewozaako okwe nga si yakututte wabula akuwadde muyambi gwe bayita Kagumba ku ssaawa 10 n'akutula ku kitebe kya Nuupu mu kwewozaako nga ye talabiseeko ng'omuntu. Kamubalage wano bulungi nnyo omuyambi ogwasindisa okuleeta okwewozaako okwe ku ssaawa 10 akuleesa omulaba bonna baffere omulaba engeri gyatuna naye muffere kennyini kamubatiremu wali mukatambi akala mulyoke mulaba baffere baffe yoyo mukulu abadde alese okooza kwa mukamawe Mathias Mpuuga Nsamba kamubaddiremu wano mutegere bulungi kuwano wanalikiriya yoyo abafirisuuti baferera mu suuti ezo abafirisuuti baferera mu suuti mule bwatunula naye enkwenjereere aha awo tuvuddewo tukyatambula information nkyabawaako luwombo lw'amawulire kati olwaleero okuva olwaleero luno nga njogera mwetegereze nnyo TV radio station n'emitimbagano egiriko abantu abalumbalumba Kyagulanyi Ssentamu bonna bali well facilitated n'ensimbi kukyemulabye Masaka eno program ebadde eruddewo mu by'okubeerawo baali bagitegeka dda era baze bagiteekateeka omukulu ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne ka group ke bonna ekintu kino badde bakimanyi bulungi nnyo era ng'omukulu ono asibye akola awalapa president naye ng'olunaku lwajjo lunaku olwokubiri ekiro drone zange zamusanzeeko mu kibuga Masaka ku Express Restaurant mu Nnyendo yabadde ne tiimu ya Mpuuga niyo Muhoozi project nga bakwasaganya butya bagenda okulaba nga bayingira office za Nuupu ezo zibadde Masaka era yensonga lwaki abadde akola posts ezo ezirumba Kyagulanyi kubanga buli kimu yadde akimanyi ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne group yaabwe yonna era ono ye eggulo njagala yewakane nti drone za tezamusanze ku Express Restaurant mu Nnyendo gyabadde ne tiimu ya Muhoozi project ne ba Frank Gashumba ne tiimu ya Mpuuga bonna nga bali mu kuteekateeka butya bagenda okukola ekintu kino kyovula nti akola post ezirumba Kyagulanyi Ssentamu kubanga akimanyi kati ekirala
kino njala mukiwulirize teri muntu yenna agenda kujja ku social media ku TV ku radio nakugamba nti yali personal assistance wa president ka group bwamuwanudde nga tebandagabanira kadi za NOP kwesimba nga tukyali mupinga twakatandika NOP mugenda bulaba obugamba nti nze nava mu NOP kubanga nali sibitegeera kuno mwe mulika group ka Roy Semboga yali okugira president ya Makerere University nga yomu ku bantu abatandika okutunda ekibiina kya NOP nga Janet amuwadde emirimu e Makerere University yotuba tulwana ebbanga lyonna katulona akamuka kano bakaita Dennis kali ku TV katambula gandi nze ekyangu bya samu NOP nga simanyi bichi mbu yali personal president personal secretary wa president personal aide wa president taberanga ko bezino zonna nkwezengeza NRM ono bamusa nono kansoka mbayise mu labulungi nyo oyo Mbantu mugwanga lino oyo keka group kabalo Semboga abo tenga mwana wa muntu kosobola kuyiganya bwotyo naja ku party headquarters wali ku NOP natula wali ku party biwandike ebipande lishafu MPUGA nga Bobi ali awo oyo atabagamba nabo yeita personal assistant wa president tuswa kwa leo mkulu tatakiriza wali ku NOP oyo kwa mkulu tatakiriza nenga atude wali era yosiyangamba we have been having protests against him ngaba dwatane pade ngapuga atuddawo yoga Bobi abadenga mabega ati nze nkugambe yo ngatabikiriza ati nkugambe nkuwadde mu indicators katsebo ngamaliriza nti kati omukulu oyo abaletera ekifaananyi kiri currently nga kya myaka 2 nga ne president currently nga kale myaka 2 kale yakirete nga ne president ebyasooka president yali agabanya Yosefu nga tannamanya kati ono omukulu ngo bayita Dennis alete ekifaananyi nga kiri currently kya mwezi 3 myezi 4 mabega ono ne ka group kabala Semboga bani bangi nyo bagenda kujja kati awo tuvuddewo njagala tutandike video eyatulese mbulambalamba tusimbule buli omu ategeere ki ekyatulese kati nakano kansoke mbalaga ebifaananyi bino mulyoke mutegeere ekisokera ddala bulijjo mbagamba tetulwana NOP terwana na NOP wabula tulwanyisa DP bloko ne system ya M7 mu screenshot zetwabatadde ku social media mwina kyemutetegereza kinjagala obbalaga mwina kyemutetegereza kinjagala obbalaga mweno Masaka NOP stroke FDC ndoza mulaba logo muziraba zino eno DP ye DP block na FDC kati abantu badde batwekiikamu nga bo walowooza nti tumanyi ndoza mulaba logo kinjagala obbalaga mu zino screenshot zo namula akantu kano akaba zooming ile bulungi mukala eno DP eno NOP eno FDC kati bano balina WhatsApp group zaabwe ezikola emivuyo mbyo okulonda e Masaka na buli wamu wonna nenga bagamba nti baaki ba NOP ezo namu kitegedde bulungi nnyo then kati katugende mu archive ya information mugenda kutya malino okunywa ku mazzi kale mbaniriza nnyo ku program ya lero nakuzo mwezi 13 mwezi gwa kusatu mwaka 2024 video etandise omuntu omutono nakaba manga lino busungu semberayo emyaka gibadde giyingira okwerena nga nzijamba gamba abantu bantu bangi bampalalira ne banvuma ne bagamba ekijja kujja obudde bugenda tukawo ne president Riyava Giava ne bamukwatira ku kisaawe nakola information engifulumya abantu ne bajja ne banvuma ne ngamba okay naye temwamanya lwaki kyali bwe ekityo nakyo nja kituukayo kansoke mbabuulire kino akabinja era akabamala bannabyabufuzi ke bayita Hole Alliance which ndozanga 2-3 akalonkingibwa njalo bategeeza nti kaayise kano kabaddemu Lubega Mukaku kabaddemu Kabureta kabaddemu Kenero Kyamuzi basalirwa Mabike Kasasiro inatwala tugende bafuminga ka alliance kaabwe njalo butegeeza bannange akantu kano kaayise
olw'ensonga nti ensimbi z'abaawudde nabo bano bonna babasindika nga bagenda kunoonya candidate agenda okuvuganya Kyagulanyi era nga Museveni agenda bafacilitatinga n'Anita Amongi. Nina essanyu lijjo bategeeza nti nga bwe bali nti zino zonna nkwezinge babbi akabinja kano kayiise oluvannyuma lw'omugezi gwe bayita kabuleta okuwulawo n'ensimbi ezaava ewanita Amongi obukadde 600 obw'okuddukanya n'okoperatinga akabiina kano zonna omukulu ono kabuleta ne banne bazirya. Lubagamukaako nga bulijja alina ekisiraani kimuunya ne ku nviiri era ku ssente zino teyaliddeko oluvannyuma lw'okuba nti baamuyisaze ekimmooni n'asigala mu kantu ke ng'ali bw'omu obukadde 600 ne zigenda kati kano ka Holy Smiles Holy Spirit yasimanya Alliance kayise mbutongole oluvannyuma lw'ensimbi zonna ezateekeddwamu omugezi kabuleta ne banne ne bazibba nga bano Mukaaku tebategedde era Mukaaku yali akoze alliance ye mu diaspora ng'afunye abantu bonna balaagala kosa bonna kye bakola Mukaaku ekoko ekikola bazzukulu baayo nako kayiise ono Kyagulanyi bannange oba ologera ludda wajjajja president mpaka oddagala eyo nange mala okuloga Museveni wano kubanga nakano kayiise nga tekannatuuka bukadde 600 kano kayiise nako ne kayitaawo. Kati mukulu Mpuga Mathias Nsamba n'akabinja kammwe kansibe mutuuse bulungi nnyo campaign information eno mwe mulimu kye muli nsasula bwe ndiba wendi oba siriiwo. Kati buli mwakwata ekitabo n'ekkalaamu byengenda okusoma ne byengenda okwogera byonna mugenda birabako okujjako nga bikyuse. Byonna bye mulaba bigenda mu maaso ku social media ku TV ku radio byonna bitereeze bulungi bipange bulungi just obudde badde bulinze nga nange mbakutta obulimaawa sibata kati kamba sibe obulimaawa bulungi nnyo buli mwategeere. Ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogwokubiri 2024 akabinja ka Mathias Mpuga Nsamba kano nga kalimu ye kennyini kalimu Amongi Anita kalimu Tayebwa Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika ne Simbwa n'abalala bano basinkana mu mayumba agamu ag'ebbeeyi bitundu by'ebuziga nga bagamba Lumbuye atutambulirako nnyo ayinza otulaba ne mu nyumba ya muhoozi ko tebagendayo ne Museveni yakalimu ne batuula okumanya biki ebiganye lwaki biganye kyekiganye mu meeting eno bagituulamu buli wamasimu yagaleka ku mulyango naye mu meeting eno Yoseeri yabuuza Anita Amongi nti Maama Lususu Enterprises nakuwa ssente ez'okuwa abantu bano bakole emirimu gye twaba tumukola kiki ekyatuuka ku ssente. Museveni yabuuza Anita Amongi mu lukiiko lwali lunaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri mwaka 2024. Anita Amongi yagamba Yoseeri tibahabulwa nti ssente nazibawa bano era ekirungi nti Mpuga waali ye kennyini yabaala okubuulira alukuvire ku ntono ssente yazifuna era zikoze eki. Wuliriza Mpuga oyagamba. Mpuga yagamba mukama wange ssente nazifuna era ssente nenzikozesa ebintu wano wammanga naziwa ababaka abamu ne mbagulirako n'emmotoka muwulya bulungi naziwa ababaka era abamu ne mbagulirako n'emmotoka bano benkontrolinga n'abamu bensikiriza okuyingira okukola omulimu gw'okwawulamu ekibiina kya NUP mu butongole mumpulira bulungi nnyo. Yoseeri n'amugamba okwo kulimba kwa maanyi nnyo ate gwe ng'omuntu omukulu wandibadde tonnimba watwala ssente zaffe kati emyaka giyingira emyaka wakati w'esatu kitundu nga twakuwadda ssente zaffe ne zetu zetukuwa okukyusa ekintu kino naye oganye kikola. Wulira bulungi nnyo ne bamuteekako nninga. Omukulu Abedi Bwanika tetukyamuyita Bwanika Abedi Bwanika Nikazi ni nika mujimanyi Abedi Bwanika nayimirira okutaasa mukama we Mpuga Mathias Nsamba Kidende n'amugamba nti sebo mukulu bosi kankubuulire tukoze omulimu ogw'amaanyi nnyo nga bwe twakusuubiza tugenda kukola omulimu ogw'amaanyi okuteeka Robert Kyagulanyi ssentamu wansi n'okuteeka ekibiina kya NUP wansi nga tukozesa ensimbi zetuwa tukikole bulungi nnyo era omulimu tubadde tugukoze. Museveni n'amulinnyamu n'amugamba ssebo mulekeraawo okunnimba
emyezi n'emyaka gitambudde nga nabawa ssente zange ne siraba kyonna kikyuse mu Buganda kubanga bwe tuyita abantu bawumira ziizi kikyemukola. Museveni abagamba twakkiriziganya ffenna nti muyina okundeetera wano ba MP abava mu kibiina kya National Unity Platform. Era ng'abantu bano nali njagala boogereko ate ng'omusezi abule Siyani nti ngenda kulirako bantu bange nga njagala abantu bano bayimire mu public bagambe nti ffe twasaze eddiiro ne tuyingira NRM oba si NRM nga twayingidde mu House Project yeddiiro yali wakati awo mumpulira bulungi nnyo. Mukulu Abedi Bwanika nabagambe erinnya lyo tutya mutuma Bwanika kubanga Abaganda amanya tugawe ekitiibwa naye Abedi Bwanika azinika abamanyi nika obwalo bw'omuntu obubikka abalalu obubikka omulalu. Omukulu ono Abedi Bwanika n'ayimira n'addamu n'agamba n'ayogera n'agamba nti sebo mukama waffe linda mwaka seera mpawe kaaga katono nnyo tugenda kuletera ba MP abatasukka wansi wa 20 gye bujjako katono nnyo tuwemu obudde kubanga tukyalina ebizibuzibu bitonotono nga bw'obimanya abantu batya okuvaayo okweraga lwatu nti public ejja kubagajambula bakyalinamu akatengo. Museveni amugamba nti akatengo genda okagambe nnyoko njagala omulimu gwe nga guwone kubanga sereze mwazirya. Boogera bino boogera biri ne zisutula Dere Drinking General n'abagamba nze muhozi mbadde mbasinkalira nga mbawo ensimbi zange naye temukoze mulimu kutulaga biki bye twasasulira ensimbi. Twabawa ssente nga twagala ba MP abasukka 20 basale bave mu NUP badde mu NRM nga kino ekyatuwese kyabawese ensimbi zino mukole ekintu kino kyetwali twagala kuteeka wansi Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekifaananyi kyetwagala okusiiga nti ba MP abasukka 20 bwe basala okuva mu kibiina kya National Platform kiba kiwa ekifaananyi ekikyamu public bajja kwebuuza lwaki Kyagulanyi baba ba parliament 20 bamuvudde ku kitegeeza ekizibu kiri ku Kyagulanyi so si bano abaasaze okugenda wa mu NRM. Kati eno yali move Museveni ayagadde okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu bano balina okuvaayo kati ndowooza ekyokulaba ku mukiraba Kagawava n'ajevuna olwo bayetebandike n'abalala bazze bagamba nga bakyukakyuka mu biga by'ekisiru kati ababadde nga bazannya omuzannyo gw'okunafuya ne Kagabo okunafuya president kati bano bo ekyabajjayo amangu bano bakagawo batebandike baani bano bo naturally bajja mu NUP nga bo si baakukyuka baali baakyuka dda waliwo omuntu w'okukyusa obukyusa ne bano bo baali baakyuka dda kyovula kyabangwira bo okukuloosinga daani bano abalala bakukwana bukwanyi. Mutegedde ekigendeddwa nti bano 20 bandivuddeyo mu lwatu ne bagamba nti ffe tusaze okuva mu kibiina kya NUP kubanga ensonga ABCD Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi ABCD bebibozibozi mbadde muwulira busimanyi Kyagulanyi yasaba ababaka milioni 10 simanyi milioni buli mwezi biki njala babuuza NRM ba MP ba NRM tubasasula ssente ekibiina kyabwe buli mwezi bazisasula kati yo NUP okugamba nti musasule ssente ziddukanye ekibiina musango byemutambula ku TV nga mbyongera kubanga bino byonna biri sponsored by the state kati kana akakodo ke kali amba MP bave basale bagende mu NRM mu House Project bo public efune image nti Kyagulanyi kyekizibu kya Uganda so si ba MP abamudduseeko papa sire kyekyali ekigendero tuyagenda mu maaso mukubanga Kyagulanyi muntu mukyamu naye wetwogerera essaawa zino bale mujangu okwekule olw'ensonga nti bakitegeddeko nti public nzibu nnyo. Didigi yagenze mu maaso n'abagamba oba yagenda mu maaso n'abagamba nabawa ssente zange okuleeta ba MP bana 20 era ne tukkiriziganya bulungi nnyo naye ba MP bali luddawa nga balo bonna matama ntengo tekuli muntu yenna akola ki ayogera. Mu buswavu obw'ekitalo omukulu muwanga Kivumbi n'ayimuka ng'agamba ekituufu kiri nti yes boss sente twazifuna naye omulimu tugukola twakkiriziganya nti tugenda kuleeta abasajja bano era ssente twazibawa era buli kimu twakikola naye abami ba parliament bano abamu bakyatuzannya jangu nkwekule naye tubasaba mutuweemu akadde katono nnyo tugenda baleetera ba MP bammwe bakuloosinge
nti era twagezaako n'okufuna olutuula olw'ekyama ejjinja gye twatula ne ba MP15 ne tukkiriziganya ne tubawa ensimbi ne tubaweerako n'emmotoka okukola ekintu ekyo naye abantu bano bakyebuzaabuza ng'afukaanaaba kubanga ekyatwalayo kwe kubalaga obulungi obuli mu kujoyininga Museveni n'ebibi Kyagulanyi byatukoze oba byotakkiriziganya naye kubanga mwana muto by'obufuzi atuwaatya ebiragiro sijuyidi biki kasasiro yenna nga mumanya abasajja bakulu abo abalina MPUGA naye nakati n'okutuuka olwaleero abantu bano bakyeremye beebuzaabuza kubanga bakimanyi nti batuuka mu public egenda kubanga ebalaga kye bayita amaanyi g'abantu. Daily Drinking General Muhoozi n'abagamba kati gigenda kula myaka 3 ffe nga tulinda ba MP bammwe naye tewali wadde n'omu yaavuli n'agamba nti wowayi twabawa omulimu guno ne tubawa ssente naye tubawadde ebbanga mukyagaanya okukola kye twagala munaakikola bate munkikole mbawadde options 2 either okutuukiriza omulimu ogwo oba okukomyawo ssente emeka balimu bali mu buwumbi obuwera 30 plus bano ze batalina tugenze maaso n'abagamba mulemereddwa okuleeta abantu bano nga bwe twakkiriziganya era tewali n'omu yazze kutwegattako omuntu bw'abanga akuwadde ensimbi ze kkiriza okola omulimu gwe era oba togukoze komawo mutegeeze nti omulimu gunnemye yakusalirawo kikyagenda okukola kubanga ssente aba yazikuwadde olw'ensonga nti omuntu bw'akuwa ensimbi zino aba asuubira nti ensimbi zino zigenda kukola omulimu gwe era olina okumuddira omugambe nti kino kiganye oba kino kikoze kitya okitegeera era ebintu bino bana bagenzi obizanya simanyi ssente baba wokaddaana simanyi muzizi ebiki byonna omulimu gwonna nga mpuga agumayi bazanya muzannyo gwa bulungi nnyo bwetyo meeting eyasooka nekomekkerezebwa tugenda ku meeting ey'okubiri meeting bwekomekkerezebwa eno mu kufundikira wano buli omu eyali mu meeting eyo yali mu panic wa Museveni yabagamba mbawadde ennaku 15 okuleeta ba MP abo abayina okusala okudda mu NRM bwe munaakiremu kikola mugenda kummendegera bw'ati Museveni byabagamba kati wulira okulya n'okukomba essowaani mu kufundikira meeting eno yose byabagamba nti mbawadde ennaku 15 kati yose nga bwe nabaga nti muyaaye bale bafuluma yasigazaawo maama Lususu ne mutabani we n'amugamba Anita Amongi nkuwadde ebiragiro kola buli kyonna ekisoboka mu paaliyamenti eyo okutega mpuuga akanyeebwa bw'omutega akanyeebwa ne kakwata public egenda muteeka ku kikaliriro public we muteeka ku kikaliriro naffe eno tumubanja abantu baffe automatically ajja kumaliriza nga ayina kukola kye tumugamba era nga n'abantu bennyini abamwewulizabulizaako balina kusala kudda mu NRM Anita Amongi kyeyakola bulungi nnyo n'aseetinga ebintu bye ebyaviirako mpuuga ogwo mu katego kano n'ensimbi ze baali babba mu paaliyamenti yamutega ssente ezo ne zimuleetera ebizibu muwulire bulungi nnyo mu bbanga eritali lyawala nnyo mulindirire okuvuwalayo nga njogera ebintu bino Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bagenda kusala bayingire ekibiina kya National Robbers Movement olw'ensonga pressure ebayitiriddeko mumpulya bulungi nnyo pressure ebayitiriddeko kati nga lumu omwezi ogwokusatu ku ssaawa 3 ez'akawungeezi meeting yatuula yakomekkerezebwa ssaawa 8 ez'ekiro eno yatula mu maka ga Muhoozi e Buziga era akabinja konna kaalimu lwakuba nti kwolwo Sseggona yakeegattako oluvannyuma mu meeting eyo
Muhoozi yabagamba aufa mutuusewa ku nsonga ze twali mu meeting yasooka kubanga tetulina budde. Mumpulirize bulungi. Muhoozi Kanyarugaba n'abagamba nze ebyokwogera nammwe sikyabyagala, njagala bikolwa. Either mumpe ensimbi zange oba mulete ba MP1. Muwanga Kivumbi n'ayimuka mu kiswalo eky'amaanyi n'agamba mukama wange mbadde nkusaba tuweeyo akadde katono nnyo. Tugenda kukwawulira mu Nuupu naawe weewuunye. Olw'ensonga nti tusigazaayo obudde butono nnyo ekyokulabirako bakansala basinga obungi bonna twabakyusakyusa. Kati wano musooke mujjukire bulungi nnyo. Bakansala ba Nuupu badde bakyukakyuka ne batwale wa Museveni. Bano babadde babulooka, DP bulooka babadde babulooka abatwala bakansala bano okumitinga Museveni Muhoozi. Eno yali part of their job okutwala bakansala bonna. So si bakansala nti beerobingira mission eno. Mission yali yaba n'abasajja basookera ku bakansala. Naye nga bo tosobola balamu kintu kino badda babagala beekweka. Ne batandika okulobinga nga balobinga bakansala bonna okubatwalayo. Eno biza mukitegedde buti muddamu okubuuza bakansala bafuna atya access ku state bagenda batya. Bano badde babega bwe bati ne batandika okulobinga abaana bano bagende. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Mwanga Kivumbi namugamba tuwe mwakadde katono nnyo tugenda kwawulira mu Nuupu ne Mukerere amwenye. Era Nuupu ejja kuba tekyaliwo kubanga nina obujulizi obundaga nti tugenda kuleetera ba MP 20. Eyayita omukenkufu mu mateeka Seggona n'ayimuka n'agamba mukama wange wabayita ba boss. We need some small time. We are going to do exactly what we promised you. Because we still have some small obstacles. As we promised you previously, we've done a lot in bringing all Kasaras of Entebbe, Mukono, Wakiso, and Kampala, whom you met, and some that accepted to cross. But please bear with us, give us more time. We shall bring all MPs who received their money and who are willing to cross to National Resistance Movement because we've already gave them money. Muhoozi n'abagamba temulina time njagala bintu byange nga bwe nabibasaba kubanga nabisasulira. Mpuuga ng'ali wali akanodda amaaso atunulanga namwandu gwe baggyeko ebyapa nga bbawe yakamusiika ennaku ntono nnyo. Entuuyo ng'azisaza bibatu. Muhoozi n'agamba Mpuuga nti bakulu mbawadde omukisa ogwokubiri naye mbawadde ennaku 15 okuva olwaleero. Either nga mulesi ba MP bakrosinze ekiddako munakimbuulira. Tugenda mu maaso. Muhoozi n'amugamba Mpuuga lindako twakuwa omulimu ogw'okukontrolinga n'ogw'okutubegera wa Kyagulanyi w'abalaze nakikyakola gwakulema. Ne mission gye twakuwa Kyagulanyi ng'akomawo okuva e Bulaaya lwetwamukwata walina ekintu eky'okukola tewakikola. Mujjukira bulungi nnyo nayomba n'abantu banfumaano ba comrades. Mpuuga mission yali nti Kyagulanyi bw'atuuka ku kisaawe wali n'ayingira n'acekinga in mu ggwanga lya Uganda. Mpuuga yalina mission babakwate ne Kyagulanyi mukavuvunganaawo apoisoninga Robert Kyagulanyi Sentamu mukavuvunganaawo. Naye lake naafu nga mbagende kamudali ku Kyagulanyi. Kyagulanyi tannalinya kigere kye wansi nga bamulidde dda bamutadde dda mu motoka. Bano ne bavuga okwetooloola ne bagenda musanga ewuwe yabasanga. Video muzimanyi bulungi nnyo omusajja nga controlling Robert Kyagulanyi Sentamu tamukkiriza kwogera n'abasajja naye nga mission yali tukola olunaku lwennyini lwe yalina mission bamukwate naye ampoisoning mukavuvunga. Mwena mujjukira saga eyaliwo nga bakwata Robert Kyagulanyi Sentamu bamukwata ne pastor muwavuzi n'abantu bateekamu kamotoka ako kannalufenya y'abantu banalufenya. Mu sinaali eyo Mpuuga we yali agenda okumaliza Robert Kyagulanyi Sentamu okumuwa obutwa. Mission ya mulema naye abantu bava ne banvuma simanyi lwaki olumba Mpuuga.
mugende mutunule ebifana byampoga ebikadde byonna tayambala ko galubindi za gundi za bocha holding buli muntu lomulanga abadde history tayambala holding galubindi zino bine bya black kitegeeza aba ina kyakweka wano abasajja bali bakyukadde munye nga bakyukadda mutambuze video nze nkyapa information lwe yakomawo lwe bali bamaliriza nengera mpoga mission ile yakola ki ile yakirimu namo kitegedde bulungi nnyo ekyo ekyokuba nti ku kisaawe kwennyini ku bali bagenda mumaliriza Abedi Wanika n'agamba Muhoozi boss nange nkusaba nga ngasegebozi kuli abano tugenda kuleeta ba MP naye nkusuubiza ne ba foot soldiers abawera 10 tubalina mu ngalo zaffe nga basiba ku kitebe kya Nopu era nga abantu abawadda milioni 10 buli omu mu hard cash kati njera tegeeza mwenna abakulira ekibiina kya National Platform n'abali ku kitebe awo buli muntu yenna gomulaba ng'akozesa platform ye ng'awoza mpuga yamukulembeze wange mpaka lasti ng'akola posti ezitakwatagana abo bomba gobero temutegana gamu ku bantu abafuna milioni 10 mu hard cash bali 10 ba foot soldiers ne mumanyiko mumanyi already abakola post eziri contrary ku bintu by'ekibiina kya National Platform ne president byabayogedde bano bafuna sente milioni 10 mu hard cash era nga bazi batuusaako mpuga n'akabinja ke bazirina ndowooza nja kwogerako omu for reference omukulu namuyita Sky Soldier yes sente yazifuna ne banne era ne mu meeting eno yego ba mentioning erinnya okwa reference ng'abalo omwenda bajja okuvaayo empola ono yes sente yazifuna era go batadde mu reference mu meeting yalimu eyo era second meeting milioni 10 yazifuna Sky Soldier n'abala mujja balaba tugenda mu maaso Muhoozi Kanyerupama n'agamba nti twetaaga ebikolwa si bigambo tetulina budde okusinzira ku ssente ze nabawa tetulina budde netaaga ba MP nga bazze wano Seguna n'amugamba nti buli kimu tugenda kikola era buli kimu tugenda kikola nga bwe twakisuubira okuteeka Nopu wansi kubanga tujjuli mu control na buli kimu kyonna era tugenda kuorganizinga ojja kulaba ekigenda okubeera e Masaka nti abantu abagenda okujja n'abagenda okrossinga ku lunaku lwogenda okubeerayo ojja kubala bulungi nnyo okuva mu bitundu by'enjawulo era kijja kukulaga ekifaananyi tubadde tukola omulimu guno mu nnamba ennene egenda okujja ojja kuba okiraba mukama waffe Lindo omulimu tugukoze bulungi nnyo ojja kuba ogutegeera Muhoozi n'abagamba wano kati muwulirize bulungi Muhoozi n'abagamba njagala munkolere kye tuyita profile eyo profilinga offices za Nopu zonna across the country weziri njagala okumanya balandlord banyalanyiri bizimbe ebyo njagala kumanya sente mmeka Nopu zesasula mbere mu contact ne balandlord zaabo njagala tugule offices za Nopu zonna across the country bwanga bali basasula milioni 5 omwezi tugenda bwa milioni 10 tuzipangise omyezi mukaga ku mwaka naye tugenda kufuna balandlord mali bavenga baga nti Nopu ebati tasasula offices zino fe tuzitekinze over nga aba Muhoozi project era tukole buli kimu ekyetaagisa n'abantu bamu banaabeeramu ab'omutima omunafu tubawe ssente kubanga twetaaga kulaga ggwanga nti Nopu twagiyingira era tuyimaze bulungi nnyo okubanga tugitwala era ebyo byonna byogeddwa mu kubyogera bino byonna ekyabadde Masaka ndowooza mwakire bulungi nnyo kino kyekiri faalinga kweno information gyemba wakati kino kyekyo ofisi ya Nopu ekijjalwene Masaka buno mukisanga sikulabanga ate nze yagaje nnyo enkola gyemukozeemu emirimu era ngenda kuwa n'akafuba buli kansala kankamuwe olwo ne kansala ono abakulira naye kansala naye kankamuwe NUP oye PRU oye NRM oye DP oye Uganda oye PRU oye kati mwabali abawagizi bafa balwana nti simanyi mulwana bano bakansala ba NUP bali 8 mujono
Uganda. Era njala okusima nnyo omwami ono Katerega Ali akulembeddemu omulimu ogw'okulaba nti aleeta abaganda baffe tukolere wamu era tulekerawo okulwana. Ne fulaga yaffe tugiwanise wano ejja kubeera amabbali wano bisigademu ebya NUP ne fulaga ejja kusigalawo awo. So tujja kukolera wamu okulaba nti tutwala Uganda muki maaso. Ofisi eno egenda kuba ya NUP ne PLU. Kasake nkwatemu ka video yako. Njagala information eno etambulire ku mulamwa buli omu nga kyenjogera akitegera bulungi nnyo. Eno ey'Masaka yebadde reference kati mukulu Barambaruga Hale Franka Kasabuni Gashumba. Omanyi nabagamba kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu. Bw'osanga ennyumba ng'amaka mubaddemu omukazi naye ng'omukazi bawe yamuleka mu maka era nga wakati wali musajja buli muntu waddemba okujja okwelimira omukazi oyo okitegedde ffe ebbanga lina tuba tubagamba Masaka mufu n'abagirimu bafu so kati kino tekyewuunyisa kubanga olwedde kibadde mu pipeline nga tukimu kigenda kujja just tubadde tulinda budde kati ekirala mu politics kyetuyita okukyusa ekibiina okudda mu kibiina ekirala gubeera mukolo gw'amaanyi nnyo ojjayo card membership yo ey'ekibiina n'ogihanding over eri oyo n'ojjamu n'engoye ez'ekibiina kyo n'ozihanding over eri oyo gw'ogenzeemu n'akuwa engoye ezize n'ezambala ekituyita crossing over naye ono drama n'abantu abatamanyikiddwa bwe muli mu kukola kitegeeza nti mulakinga experience n'exposure. Next time mugenda okukola ekintu kino format n'emitenda mubayita okukyusa abantu n'okukola ebintu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Next time mutegeka omukolo nga munene tu aba ne baleeta membership card za NUP ne bakyuka ne mbawandisa mu NRM ne mbawa t-shirt za NRM obeza muhozi project ate oyo akuddamu okukola statement takola statement gagamba nti ffe tugenda kukolagana ne muhozi project ate tugenda sigala nga banupu ate mwambadde t-shirt za Kyagulanyi ate mugenda kukolagana ne muhozi project. That's what we call cow mentality. Mulina okukyusaamu obwongo, mulina okukyusa ebintu si bateba bikola ono katemba gwe mukola kubanga mukimete mulina support. Information gye nnina mwatandise bana bonna babadde buli mwafunye emitwalo 200 era mwatandise okusasula buli LC1 okuba nti bagenda ku bantu mugenda bo emitwalo 5 anasobola okujja Masaka okwaniriza muhoze emitwalo 5 sente mwazisasudde dda ebyalo byonna bali willing okujja okwaniriza muhoze naye nga sereza muwa musolo. Kati next time bw'oba oyagala kola kitaka political crossover okola omukolo n'ogulangirira mu butongole nga togudde bugwi abantu ne baleta kaadi zaabwe ne baziwaayo ne mbawa kaadi zaabwe ez'ekibiina ne bajja mu uniform ne bambala uniform zammwe so si kugwa bugwi ne mugaa nti kubanga bino mikolo no comedy tebitegeerekeka. Kati nabo bagaa nti mwakyuse no bw'oba ogenze mu NRM ate tojjaga nti NUP egenda kusigala ng'ekolagane mu ofisi ya NUP. It is impossible. Eno si camp nti muli ba shareholders no. Mu politics temubamu ba shareholders no. Mubeeramu awakanya n'awagira era awakanya bw'awangula yatwala era awangula atwala kyonna. Kati gwe nosobola kuŋŋamba nti NUP simanyi kati mugenda gisigalamu ate nga muli ba shareholders ne muhozi project muki mu politics tebiriiyo. Kyo twaba tubagamba nti abantu abasinga bali mu byobufuzi temutegeera kubanga obwongo bwamba taka tugende mu maaso kamalirize kubo obudde tulina butono. Wulira byayogera ono mwana mugendo okwaniriza pate zonna tuve mu njawukana ez'okuba nti abantu balowooza nti nze bwe ndiraana Mr. Balamu owa PLU mbantuuse kwe tuli wana ba NUP nga twaguze the 6 core values of patriotic elite of Uganda. There are 6. Kati mukulu oli mu saati ya NUP era kuliko ekifaananyi kya President Kyagulanyi Center waguze 6 core values eza
PLU naye PLU kibiina kya byabufuzi kiregisteringe oba project kyekisookera ddala kati kyoyagala tugamba nti 6 core values zezikufudde shareholder mu PLU that is wrong ekira kinjala okugamba muganda wange ensi tekwemazaamu bino byokola mu kamera NRM eringa bataxi ba mu Uganda owa taxi ayagala nnyo omuntu ali ewala tafa kugwa ali munda kati gwoyingidde bwabadda muli bakubira essimu nga muhozi project amaze okulonkinga Masaka mbaluka kino kikugamba eno video gye bakutta olwaleero muhozi project bwajje Masaka ndo bagenda okulonkinga boddamu n'okuba ku ssimu ya bbala mobe yani yonna neyitamu n'agikwata oba okusinkana omuntu wa muhozi project wa NRM mbaluka okitegedde mbaluka NRM ba muhozi bagala nnyo omuntu wali ewala so ayimiriza taxi so sigwagiri kati gwoyigidde taxi gwe kikyo kiwedde tebyage ate in fact siraba nko bantu basirunga mwate kankazanye mukawulire Uganda mu maaso mbabulira kino Uganda tagenda kusigala kyekimu tuteekwa okumanya ekintu kimu zino enjawuka nteko ziteeke ebbali okusigala nga Uganda fenna tusinga omunene fenna tujja kuvaawo Uganda ejja kusigalawo tukolere Uganda ey'entya mbategeeza ekintu kino ebivumo bingi naye omuntu avuma omuntu budde bunaakola ekintu kino ekisinga obukulu nga twala Uganda mu maaso yabalabirawa kati muganda wange mu business tunamu kigo kibayita marketing and promotion bintu bibiri byanjawulo mu marketing Coca-Cola erina fridges zayo ziri branded with the Coca-Cola soft drink Pepsi erina brand yayo bagiyita Pepsi soft drink tosobola kuteeka Pepsi mu firiji ya Coca-Cola ogwo musango gwa nagomola era musobola okugenda mu kati tosobola kungamba nti muhozi project eze mu office za Nopu nefuuka shareholder oba nefuuka ba shareholder muhozi project noyogera ebigambo byonna ng'ate okyali mu uniform okyali mu t-shirt ya Nopu be yakyagulanye. When you decide to cross once togamba ate ndieno no uyikubye goal abatuni ebyo office bagenda kugamba tokyalina kubanga yo office mu butongole tekyali ya Nopu era njalo tegeza public the office eyo tevunanyizibwa ku Nopu era si ya Nopu kubanga ebadde yabwanika ne MPUGA badde bagiddukanyizibwako so si ya Nopu era nga bagala okukakasa nti si ya Nopu mugenda bagala bannamawulire bagala information mugende ku kirebe kya national platform balage babuuze wo badde basasulira office eyo zino office z'abaana abasajja baziteeka ya Masaka pasire kubanga buli office ya Nopu esasulwa countrywide receipts wenziri eno tayina receipt kubanga y'abantu so badde mbokutunda ekintu kyabwe n'okusigala nga bibuzabuza nkugambye Coca-Cola bafulumya product yemu yonna soft drink ne brand bwokwata Pepsi n'omuteeka mu fridge ya Coca-Cola ogwo musango bwokwata Coca-Cola n'omuteeka mu bwokwata Pepsi n'omuteeka mu fridge ya Coca-Cola ogwo nako musango tebikwatagana nga tosobola kungamba oyingire muhozi project osigadde mu saati myufu mwogambira mbwate ogenze ne 6 core values eza muhozi project otegera bulungi era kyeva tubaga nti abantu ambanyoka basenga ba mwogere nga temutegeera kuba bwoganda tuli politician nga tosobola kwawula wakati w'okukyuka n'okwegatta mwegattira mu ki obwongo butono awo sigenda kweyongera awo tuvuddewo tatugende ku information ama tukyali kubano kubanza jalabba tuve wano kino kyembagambye nti office zonna era mulindirire mugenda tandika okuwulira nti office y'egundi ya Nopu landlord yagambye bwati n'abagiri bagambye bati era mugenda tandika okukiwulira across the country kino bagenda kikola nga balina influence ya MPUGA ne state okuba nti bagenda kukola ebintu bino eno yebadde ng'entandikwa okusinziira ku information gyembawa MPUGA yagenze mu maaso n'agamba diddigi munnange totusindikira muntu mulala yenna kuva gy'oli twetaaga omuntu omba muyita Balamu Gahale gy'aba atutuukirira muhozi n'amubuuza lwaki oyagala Balamu ko MPUGA nti Balamu tayasaamirira ensonga zemwogera tasobola ziwulirako ku media oba ewantu wonna ye muntu gwe muteesa naye kino kisigala naye nga takyogedde mu public n'agamba ne ffe twagala muntu ngo tukulaga bamuyita Balamu gwoba otusindikiranga totusindikira muntu yenna kubaga Balamu tayasaamirira
naye the likes of Frank Gashumba tetwagala kukolagana olw'ensonga nti bw'ajja ku media olumu avaako n'anyooka ebigambo n'abyogera ku TV ne tusanga bitambudde kubanga bw'omunyiizamu katono avaayo n'abyogera kati n'agamba ye tayagala kolagana nani kolagana naki na Frank Gashumba. Tugenze mu maaso mbu omwami ono bw'ajja ku media amanyi okunyooka n'aba exposing abo bennyini kati muwandike ebintu bino ebisembayo ku information yeno. Okuva olwaleero n'enkomekerero y'omwezi guno ogwokusatu we wali okulya n'okkombesubwani Muhoozi yawadde MPUGA n'akabinja ke ennaku 15 ezisigadde ku mwezi ogwokusatu either ba producing ba MPs ne ba councillors nti bakuloosinze begasse ku NRM ku Muhoozi project fail to do so omwomu nkiddamu Muhoozi abawadde ennaku 15 okuva olw'enjogerera mpaka ng'omwezi guno either 31 oba wiiki esooka mu gwokuna nga ba MP baba baleetedde bakuloosinze fail to do so. Diddiggi bw'anaagenda ku Dewinton okunywa omwenge ayinza okulagira bakwata omu ku omu mujja kulya ekinaafa mu y'ebiraka. Mukyudde bulungi nnyo. Kati guno omwezi mugenda kulya kye bayita okulya n'okukomba essowaani ba MP bagenda kuva batandika okwasaamirira which is okay. Muhoozi abagamba I'm giving you 15 days from now to produce all the MPs whom you paid the money. And you too, you have to be submissive to NRM and you have to confess to cross it. Fail to do so. Zamuchitegedde bulungi nnyo. Abala ba firimu akantu kaba komanda ko mukamanyi bulungi bakunyola ensingo mulundi gumu. Mugenda kulya kye tuyita parapasene propaganda ku TV ku radio. Bagenda kuleta buli kiyenje nga batisasudde ssere kitandika okuvuma kyagala kitume ennumpu kyogere buli kasasiro yenna. Nengenda bagamba ekigambo kimu. Ekikuttobodde kigenda buta. Omuvubuka omu bayita Ssemujjunganda. Omanyi omukabinja kali mu paline kama mafia. Era abadde akwata ensawo ya Anita Amongi. Kati omuvubuka ono yazze awolereze mu bimunne Mathasi Mpuuga Nsamba. Abaana bamuwadde fire. Bwe yazze ku radio mwabe bagayiga abaana ba Nuupu bavumanze mbatya. Mu nsonyi nadde enkoze ensobi y'okuyingira mu nsonga za Nuupu. Kubanga ensonga ezaasula FDC ate saa zino ziri mu Nuupu kati nakoze ensobi y'okuzingira mbajja kumbuuza. Esente bwe zajja mu FDC wakola otya kati ffe tuleke tulwane entalo zammwe n'atwetondera. Wawonye Muganda watwala tugenda kwambula tukuteekako wa boda ate aba boda baasoma. Yagambye bwana bwa Nuupu buvuma. Nadde enkoze ensobi y'okuyingira mu ntalo ng'abantu bebalwana sibitegeera kumbe balwana nsimbi naffe ezaasula ekibiina kya FDC ndoza kati wakitegedde mukulu. Ya ssente zo sirika ng'omulaba gwe basibye ku gaali bagende bakuziike mukole ebyammwe. Ompulidde bulungi mukulu temuddamu kutumanyiira eyo Uganda yaffe. Ku Ssemujjunganda owulidde terera bulungi nnyo wootudde. Kukwata ensawo ya Mukama Anita Amongi mu besere zammwe ensejja bategera bulungi nnyo. Zaade teruziruusa ne mulaba ng'omukulu gwe bayita Kagege Kampala Central naye avuddeyo akoze kale ku TikTok. Inasimayiri nga ataddeko ekinnyo kimulinganga ebiri n'empeke za Panadol zino za Southern Grams. Atakoze kale live mu ofisi ya Anita Amongi. Nze mulina. Speaker nze mulina. Gwoyo omusajja gwe mmanyi ayagala ssente. Kati ayagala kula kye tuyita PR. Mbwalongoose erinnya lya Anita Amongi nga wavuma kyagulayo ku bubbi obuliko. Naye temwekanga lisiti ejja kufuluma ng'efulumye wantu wonna nga mukulu Kagege yagala okujja ebiwojjolo. Nga yandibanga yimu ku gurupu ewujja Anita Amongi ebiwojjolo. Oyo simayire empanvu eva wano neekomeno kutu eyo. N'engeri gyagala okubikulamu sekaati. Temunyanga mutadde ku lukalo lwa wujja Anita Amongi ekiwojjolo. Era ya confirm ne sente yazifunye. Fere tuna buzibu funa sente zo kubane bondo zifuna. Nsereko sente mirimu zo zikola moto zimanyi 1. Bolaba ku skati y'omukazi n'akabina tosigala mu magezi. Werabira n'okola lya tuli mu kisiibo. Werabira abaana, werabira nti ono mukazi mu Uganda oba mu Makoyi n'omukazi kasula ba skati.
obera bot notanga lijjawe nano banga kabaka sibe kugalinga kamegeredde bakatwala n'igala gategamanyiyo kati gwe tulina buddewo nawe ogenda ku government Kyagulanyi ne tetulina buddewo kubanga tukumanyi gwomu kuba malala n'obufuzi mukwogera teri yakwatira nsawo ne walimu okwetegera gwani ojja kwesanga gwe tukumanya ebizibu ebiri ebintu ati kubana sente mu mpale na biwojjolo byebyo era byakutwala mu parliament kitegedde bulungi nnyo kati gwe tukumanyi bulungi tetulina buddewo kati Muhoozi yawadde ennaku 15 ngenda kujja Masaka nina okulaba abantu bangi nga bakulosinga nga bayingira NRM Muhoozi project ate nga buli mwaino confessinga nti ayingidde so okuva ngenda naku z'omwezi 3 ogwokusatu n'okuyingiraho mu wiki awo esooka mu mwezi ogwokuna bwe mugenda otegeerera buli muntu yenna eyali mu G20 n'abalala abalya ssente naye nga balina okonfesinga naye mu mbeera eyo bw'owulira nti waliwo MP ebinyise mu nsuwa n'adduka teweewuunya bw'owulira nti waliwo MP ebinyise mu nsuwa n'adduka teweewuunya kubanga kijja kuba kizibu nnyo nga mwekuumidde ebbanga ddene nnyo nga mubuzaabuza abantu kati oyimire mu oge nti ai Joyce baagala I solemnly swear that I've crossed from national platform, I've joined NRM. I'm the representative of Mitiana municipality and the public. Kumanyi oluwa G20 oli mukazi wa MPUGA oba namba na musava namba kati gwabo simawulire kati gwomu ku bantu public wegere tuga ekisobola wetubadde tumanyi mukazi wa MPUGA period aballa kikigenda okuba abantu bagenda fa place naye nga tebalina okrossinga kati mulinde mugenda kulaba abantu bakufa place nabagenda okudduka bayinza okudduka kubanga yeddiddige abagamba njagala sente zange oba mu confessinge temuyingidde wa muyingidde mu NRM naye nga ekintu kino kyonna baagala mbu kunafu Albert Kyagulanyi sentamu nga ba MP bavuddeko kati kansoke mbabuulire Muhoozi Kanyarugaba ne family ne kitaawo ne baani mwenna please Constitution imujimanyi bulungi egamba power belongs to people not to leaders. Leaders are subject to questions and they have to answer. So you are buying just individuals but not Ugandans. These individuals now, they don't have anything to the public. Temwalina kintu mu public era gwe mutwale ebintu byammwe n'ebinajja public eri eronda wansi yerino tosobola kugula Uganda yonna constituency abantu tosobola bagula kati bano mutwale okitegedde kiringa bono ogula yingiri emmotoka ne bono ogula yingiri emmotoka ng'emmotoka yingiri tetambula emmotoka ejja okubeera ko board erina okubeera ko emipiira erina okubeera ko steering ebyo kati no bono ogula yingiri tetambula tesobola kwevuga no era olina ogizimbirako kati bino ebitambuza ingini bebafu abantu kati mutwale ingini zammwe ffe board weziri tubalinze fetubalinze muntu wala abantu bamwe and kira kamba gambe mwali mu G20 namwe bagenda okusala please temutumalira budde muberenga abantu abakulu muyina amabeere mulina obulimaawa muli ba MP genda ku machoga ameti nze ngenze mu Muhoozi project still agenda kukubira ndulu ate kimwate kyenjagala mutegeere tewali Kyagulanyi agenda kuwandikira nti amugobye mba mutute mu disciplinary tewali bagenda kuwandikira mu kijje kunza reason being when mbadde ntandika video ali mu kigolo gye mbagambye totta kibenga tunakikenenya talina gwagenda kuwandikira olaba teyawandikira Kazibwe Bashir teyawandikira tisimanyi tebandeke n'oyo teyabawandikira kati ate mwe bamaama teri agenda bawandikira agenda baleka bulesi kati public abayina obubiro okumpi mutandika okunoonya emiggo abalina amagi agenziriza mu faamu zammwe nga gabalemu okutunda esawo y'okutunda amagi gammwe agenziriza buli omu alina ekintu kyonna ekisobola okukwasaganya abantu bano mutuyambe ng'olina faamu y'amagi gakulemu okutunda yesawo otunda amagigo abatunda empenkoni zino emiggo si zino emmotoka zammwe empenkoni munoonye enkoni we ziri
twetaaga kati bakuba chuma cha Yesu ali Canada twetaaga abantu ba chuma cha Yesu ngomusajja omusanga ku musanga nomuga tetukutuma kugenda mu kwata akabadia mupengumi amanyo gavemu ngabo tumumwana kudduka no mutuma sukali na kuletera mu omonyo bwaba asango ine bizibu yonge economy kutwala osoka muyisamu aweza owembuya kati nabano musange ku mukolo mupengumi yage ugende boli agende kuba tukoya basajja bano mukuzika musange muge kutwa todda kuzika genda boycott ignore delete sawa yakolaga ko action munonya amaja agenziriza munonya emiggo mukuzika musa mutwalaganye kubanga amaanyi gali mbantu power belongs to people bobi watagenda goba muntu kyabana tagenda goba muntu talina gwa agenda goba agenda baleka bulungi nyese batunuli kinda bagenti agenda kuwo mugwa ne jambia n'obutwa ololeke kyogenda okwettisa essaawa zino buli kimu yakibateredde ku mmeeza tagenda goba muntu talina gwa agenda kuwandikira no just mugenda confirminga kyeyayogera ng'ali ku British Broadcasting Service gye muyita BBC bwe bamubuuza nti tulaba abakabo abasupportinga etteeka ly'okuvuga empanka yabagamba gentlemen listen me very carefully I myself I know some of my MPs they deal with the state directly or indirectly. I know that. What we abagamba. Kati echo chiyayogera. Chine chizo olwalo chimugendo okulaba yajachi manyi she knew each and everybody era bamanyi mwenda temuzo tanagwata manyi abamanyi. Just yatula what? Agamba nabo no aloza ndifula simulaba chiyali ategeeza. Mwena abalaba interview ku BBC biyayogera bibigendo ko happening yaga I know some of them they are dealing with the state chechigendo genda maso so they're drinking general Muhoozi Kanyero Pama you are doing a lot of shit okoro busobunya bitebe cyabikora mu politics owamba abantu mutta abantu mubasirizo mu musoro ne munagula bano temugenda gula bantu Oshitegera mbasange mukuzika mbakube nembate mbakubye okuzika kutuuke ajje muveo mwenna oba mu mugobe as simple as that Oshitegera so byebyo bimuyino bakola kati mbagambira naku z'omwezi ziri 13 naye muguno omwezi okutuuka mu naku z'omwezi 3 oba ne wiki esoka mu gwokuna mugenda kulaba abantu mugenda kwewunya naye abasinga obungi bagenda kuba bavumba Kyagulanyi bamuvuma nga bekwasa musimanyi yabasaba miliyoni buli mwezi egenda ku kibiina naye omubuuze ekintu kimu FDC bambe parliament ba FDC tebasasula akakade bakasasula babuze nti NRM tebasasula sede mu NRM bambe parliament nti bazisasula ekyo bagenda okozza bagenda baga nti ate simanyi accountability gye mubuuza oba gye mugamba Nupunge ekibiina kiri mu mateeka kifuna sente mu constitution era kizikozesa accountability gye mugamba buli kimu jja kifuna ne president agenda kugoba muntu n'ogo buli omu agenda muleka buli omu akole kyayagala weesibemu omuguwa weeyimbemu omuguwa essaawa etuuse buli kimu kye nayogera mugenda kiraba ne byenjogeddwa mugenda biraba mu kiwa obudde butono nnyo ennaku ziri 17 zokka ezibulayo nga bagenda crossinga bakata crossinga mugenda kulya ko munga afudde cardiac arrest mugenda kulya kama abantu bafudde cardiac arrest oba business zaabwe revenue zitutte bamukuta mutadde munda oba babombye ezo options bawo olwaliro mukitegere bulungi nnyo kati mbalinze awo tuvuddewo kati bana Uganda wotwogerero olwaleero abasuubuzi bonna mu Kampala Uganda Revenue Authority ne Kampala City Council ne ba landlords bonna mu Kampala bagambye abapangisa bonna nti babongeza ebitundu 18 ku buli 10 ku sente ezibongedde ku kyetuyita value added tax jukira nti omupangisa gopangisa
omusolo guno gwandibadde gugenda kuba landlord ne bagutadde direct kugo mupangisa era nga bonda babapangisa mu Kampala abali mu arcades bafunye noti n'esomowet. Dear attendants, due to Uganda Revenue Authority URA directives, every tenant has been urged to pay 18% of monthly rent present budgeted rent and present nenga chiri bachitadde nga present nenga chiri VAT bachitadde ku basuubuzi ebitundu 18 ku buli 10 kitegeeza nti kati abadde asasula milioni 3 landlord agenda kubijika ensimbi endala ozisasule bwoba tozirina ogenda kukulira nga ensi bwetokota. Ekyo nga tukivuddeko Bannayuganda baddukanya amasomero muleke okufulinga abazadde badde bagumiikiriza ne mbasumu bamanyidde nnyo business abazadde zibadde bajjamu ssente ez'okutunda ebitabo enjeyo toilet paper n'ebyetaagisibwa byonna ebweru w'amasomero mu maduuka okwetoola Kampala mukono wa kyensi yonna. Kati muddidde ate business z'abazadde zibadde bajjamu ssente okusasulira abaana school fees mwate amasomero gatadde kantiini w'amaduuka mu masomero abazadde gye balina okugula era mubaterako kuli kukusajula nti omwana tagula kintu kyonna musindike ssente abigulwano kubanga enjeyo kati muzigula mu ssomero toilet bazigula mu ssomero byonna rimba bigula mu ssomero kubanga business ate abazadde mbadde bajja ssente mwe kennyini muzeddiza muzitadde mu masomero gammwe. Kati omuzadde agenda kujja wa ssente nga business yaddalira mu ssente ate mwageddiza temukiranga okutegera kutono nnyo mu basajja mmwe. Naye kuno nabagamba nti abasajja bana beeyita ba elite okutegera kwabwe kutono nnyo. Mu mbeera eno ebyenfuna eriwo enfu nga bannayuganda bannakabala tebakyasobola kuyingiza mu maali nobaga nti obongeza 18% of VAT ku rent gwe basasula automatically bajja mu business. Bw'obajja mu business ani agenda okukola business taliwo era omusolo ogenda gujjawa tewali kubanga omusolo gw'eggwanga ogusasula guva mu bannansi. Omuyindi akweyiguza oyo taliwo invest esayo n'agenda omuchina akweyiguza taliwo esayo n'agenda. Njagala mu basajja ba Revenue Authority n'abali mu government ne Bank of Uganda njagala mu mpulirize bulungi nnyo ekirungi ekiriwo oba n'ekibi ekiriwo mwasoma naye temwayita naye temwayiga ate okwogera oluzungu si kwe kutegera kubanga lulimi common sense is common but not all of us. Omuyindi bw'abeera mu kitundu akola business n'agitamisa abaliwo olw'ensonga ye akolesa system embweti. Omuyindi afa nnyo okuyingiza kitono n'atunda kingi. That's the system omuyindi gyakanji basomesa olwaliro. Omuyindi mu business ye engeri gye bagaggawaddemu omuyindi afa nnyo okutunda kingi naye nga kiri bwe kisiti muri bwete. Omuyindi asobola okutunda kilo ya sukaali siringi 338 naye nga ku maduuka agasigadde gonna bagitunda 4,000 ye n'asala nusu ebibiri. Omuyindi asobola okutunda ttani ne ttani za sukaali ng'afuna nusu bibiri gwe n'olemwa n'okutunda wadde akasawo ka sukaali ng'omutunda 4,000 ye sisitimu y'omuyindi. Ng'omuyindi ajja n'otunda sukaali we 4,000 ye n'amusa n'amuzza ku 3,800 n'amanya nti ku luno 3 ngenda kufunako nusu ejeji n'alyoka atunda ttani ng'omutwalo n'akavalinga ssente zonna bwe zolinda ofuna ku 10,000 n'azifuna n'agaggawala. Kati Uganda Revenue Authority muddidde mutadde omusolo 18% VAT ku basuubuzi bagusasule ate nga bebapangisa. Bwe baba mu business omusolo mugenda gujjawa. 1. Importing power yakendeera eri ku 35%. Importing power eri ku 35%. Import power import power gemanyi oba bwe buzito bw'abantu badde bakolerako okuleeta ebintu mu ggwanga kati eri ku 30%. Export power eri 0.01%. Export power be bannayuganda badde bakola ebintu batunda ebintu babitunda mu ggwanga biri ku 0.01%.
91%. Which kind of economy is that? Export power eriku 35%, import power eriku 35%. Import bibana bagenda China ne bagenda Turkey ne bagenda Brazil ne bagenda mu America ne bagenda wale basubule bintu bileta mu Uganda. Kati bali ku 10 bali ebitundu 3.5 ku buli 10 kubanga mwabajje mu business ani afirwa mbwa mmwe. Ani afirwa. Abayingiza ebintu bakendeera kitegeeza mwabasoloza omusolo mubate mugenda kufuna. Abatunzi b'ebintu mu Kampala ba ku maduuka batuyita ba retailers bwe batabakyafuna products zibatunda okuva ebweru, ba consumers bafuna option. Oba ba consumers bantu bagula ebintu bafuna engeri gye bakozesaamu ebintu ebirala ebyefaaniza ko bibadde bivuba wa Uganda. Kati awaani abafiirwa. Katugambe sukali wa mutwalo nga sola kufuna sukali. Either ngenda muvaako oba nkozesa erikajjo byembantematema bitege mu binika bifumbe. Ate bwe kinaagenda mu maaso nyinza okumanyirirayo okulya ebikajjo bino obutanywa sukali. Ani afiirwa? Ever consumer abeera ne plan B. Supplier abeera na plan B. Retailer abeera na plan B. Aba agenda kubesinga kuba manufacturers. Kati if manufacturers fail to manufacture goods, ba consumers bagenda kubanga banoonya way out egenda okusustaininga obwagazi bwa products mu ngeri bazifunamu endala. Okitegeera? So kinjegeza ko bategeza Uganda Authority n'ebintu mukola bya kisiru. Omwana najje suuti ettake agiguze $5 n'atuka ku kisaawe Entebbe n'omusaba nusu 10 ekya $. Oba otegeera bulungi nnyo n'agula engatto ya $8 n'omusaba $10. Oba otegeera bulungi nnyo oli n'agenda ekyenagenda mutwalo gwa $, n'agula container y'ebintu n'agireeta n'agituusa wali ebusiya n'omugato ojagala emitwalo 2.1 ng'agiguze omutwalo gumu n'ekitundu omutwalo gumu. Muma mutegeera lunaku ki? On top of that, eriyo bano batwaguma nawe, eriyo bano basime babyarimana bayitawo tebalina access ku revenue, tebasasula misolo bayitawo buyisi. Kati bwe bayitawo buyisi kitegeeza bagenda tuuka mu katale batunde ebintu bino ku bbeeyi ya wansi. Bwe bituna ku bbeeyi ya wansi ng'ate bano bannakiganda bannakirijja bakagoda bamoti bapuuli eyasasudde konteyina emitwalo 2.5 ejjaddo ng'agitaddemu gumu alina okutunda engatta eyo either agenda gitunda $3 nga gwona atasasudde agenda gitunda $10. Ani agenda osooka okumazaawo? Atasasudde musolo agenda kumazaawo. Ono asasudde omusolo atunda engatto $3 tebagenda gula, agenda kufuna engatto ze kapita afe ng'oli atasasula musolo agenda n'atamu nga temufuna musolo. Obusiru bwani mbate mwayoka banyammwe. Kati kye tubagamba mutegeere ebintu bino, muleke bannayuganda bakole emirimu gyabwe era mubakendeeza omusolo. Ekirala gwatadde Uganda Revenue Authority otadde 18% VAT ku rent w'abapangisa. Njala kubuuza ogamba ani afaayo time esobola okujja bano bava mu arcade nezisigala nga ziri empty, zino okusasula ground rent, mulina okusasula loan, mulina okusasula mu 7. There are so many options abantu bano gye bagenda okukozesa. In fact singa internet ebadde cheap mu Uganda buli muntu yandibadde yeggulirawo app n'atakubanga akola online ne delivery. Nga bwe twabagamba nti social media egenda kusula mainstream media za Uganda era ezisudde. One, bonna baagala okwadvertising abajja ku TikTok na ku Facebook. TV tezikyalina amakulu, presenter bali bagwa naddalu tebakyasobola kubanga bapresenting ebintu kubanga content ina kati bamujja ku social media kana kiwe kigenda okuba. Bagenda balekera akedi ezo zino okusasula ground rent, zino okusasula emisolo, zino okusasula abazirongoosa, zino okusasula ono bagenda zivaako badde ku options zidala weeziri. Waliwo door-to-door delivery, social media platform weeziri. Omuntu asobola okuteeka ebintu mu maka ge n'abeera ku online ng'atuma wa boda ntwalire kino egindi ntwalire kino egindi ntwalire kino ng'edduuka balikulekedde. Cow mentality muzuukuke. Si bate bakola business. Business abantu bazivuddemu lwa misolo. Ku kisaawe Entebbe wali ababbi, akabinja k'ababbi baateeka abakazi n'abasajja babbi. Nojja n'essimu bbiri olaga nti zigenda kuwa musolo. Mukutte millions ne millions abannayuganda bali ku kisaawe Entebbe ku mayigu abali ku customs. Wano muyina ennugu mwegomba products z'abaana ze baleeta ng'oggyeko kuba ne bagenda sasula musolo. Muzeegomba ne muzisigaza. Muzikuba chuut ne muziggyamu ebintu product ne muzisigaza.
ne sente receipt ne mbawali sitting anfu ate revenue basanga mukunde bakwata byonna biri ku kisaawe Entebbe biri ku customs zije wawa wonna muli babbi kati ze kino kibabuulira mugenda sula eggwanga eri buli muntu asigale nga mwavu ne banka mugenda zisula kubanga bakiranti ba banka bibana basuubuzi oba tagenda kukola banka egenda kugwa ne muga mwasoma era mwayita musiba batayi mulinga ng'embuzi batola ku muddo temusobola kusooka kukola kituyita search musoke mukole assessment ebintu bino tubikoze butyo gwa kubanga weri amini atasomo waya kuma mu P7 yasobola tambuza economy ya Uganda nga teyewoze reason being yasoka n'amanya tax base evaluda mu Uganda ati eva kubanda Uganda banakabala nabo wa business n'abakiriza okuyimportinga ebintu nga bajja ko musolo mutono nnyo ne bayingiza n'akkiriza ba manufacturers abava mu nsinga mu Uganda musobola mu companies n'azikiriza ne zijja ne zimanufacturing ebintu banaga bafuna ebintu naye mwe muri myo kukitegeera nti bana Uganda ye source of revenue mu batulugunya mbajjamu ani asobola kunjala kate kosoka tugewe tutyo muga mu ina purchasing power mu ina cent kino kwa chapala birako singo omutolo omunyoro omuteeso omulugwala omusoga abaganda bava mu business baba kwakiriza mu kale katugenti kati tunyumya filimu katugenti katunyumya mu ka filimu wano my filimu zichuke buli dakiika bere waliwo sini ekyuka tugera ku machanga ba indigenous Uganda zibavudde mu business buli muna ganti ali wakawe owa tax tayina mulimu owa border tayina mulimu ne radio tayina mulimu revenue batayina mulimu tax abazitambulira mu basuubuzi biba consumers bazitambuliramu mu kibuga genda kuno nayo kitewali kubanga teri bintu ku kisaawe Entebbe wali ababbi bakondo bennyini mu Uganda Revenue Authority mulimu abakanzi babbi balemesezza abaana business nenga it's a simple way of a simple logic omwana alina miliyoni ze 6 zitandika business muleka agenda asuubule lwakiri mugambe nti ngenda kukyajinga tu kati kasokemba simple example aba Nigeria bebasinga kati okusuula okwetola ensi yonna ne system ya Nigeria esoma etya Nigeria tebafa ku product yolese abafa ku kilo buli kilo bagikyajinga 2.5 US dollars 2.5 US dollars yensonga lwaki mu Nigeria ne bwaba n'ennusu 10 olwa dola be 12 eza dola within the period of 3 to 4 years aba akoze company mu ewawe Nigeria nga ne gyasuubula akozeyo company kago nekati gwe Uganda o charginga kilo no gicharginga no charginga product one by one notandika no zaula mu ntendo ya kala ya bulubulu tu mucharginga cente west bulaka tu mucharginga cente west esatire mu stripes tu gicharginga cente west kati ngene yo mutolobojjo mucharginga bulu ne mucharginga white ne mucharginga muka bulaka kano kauza kalimu. What kind of nonsense is this? Mwasoma wamwe Nigeria bacha buli tewacharginga bacharginga kilo 2.5 dollar per kilo obolese tons mekano as long as you in Nigeria but 2.5 dollars per kilo naye ku kisaawe Entebbe bakucharginga kilo zenyiri bazicharginga ne baloka bajja mu products so emu ku emu ne batandika ogicharginga omusolo 100%. Baga wajiguze sene mugande suti anajiguza take kati no obusiru buli wano. Product eva mu Asia bagicharginga musolo mulala. Product eva mu Middle East bagicharginga musolo mulala. Product eva mu America ya musolo mulala. Product eva mu Europe mu musolo mulala kati. Bezi la kintu kiva mu Europe nga kiva take wano. Obalaga invoice wano je tuita fatura nge suti wajiguze dola chenju omukazi nakugamba munnange suti ekuyingira njagala dola 10 100% tax ako charging omusolo gwe sente gwaguze suti eyo kati omwana ye suti agenda gitunda sente meka kitegeeze yatandisizza edola 10 otandika business
within the periods of 2 weeks emiliyoni 6 zifudde asigadde magoba n'ebintu bigudde bagudde naye aba Nigeria omwana bwatandika $13,000 mu myaka 3 abeera guddewo kampuni ya Cargo ewaabwe ne gyasuubula ebintu babalina Cargo company omunayigeria bwatu bwagaggawadde kubanga they value kyenkugambye nti omuyindi ye system yeri bweti omuyindi akugamba asooka najja mu kino amateo tulina nsana ku masitowa nti ye nansana ku masitowa kiro omukyere bagitunda mmeka nti kiro omukyere kayiso yasinga otambula nti kayiso ne bamutunda wakati wa 15 tiye 5 tiye nasetinga supermarket n'edduuka lye bulungi nnyo n'akwata omukyere gwe gumu n'agutunda 3,700 katugende nti mutunda 4,000 nga mubadde kizampu mutunda kilo kayise 4,000 n'akwata omukyere n'agutunda 3,700 n'agusala siringi 3 kati gwe tosobola kutunda na muyindi oli kati omuyindi ono kuzine 3 bafunako siringi ejeji kati omuyindi agenda kutundira ttani n'ettani z'omukyere akavalinge gwe sente zewandifunye ng'otunda 4,000 yazifune times yenkola y'omuyindi ne kati mwe Uganda Revenue Authority n'obijjiko omuntu omusolo n'aba mu business atandika n'omujja mu business automatically boda z'abantu muzikutte ziri ku looni amaduuka g'abantu mugasibye nojja n'ogereka omusolo omuntu omubuuza kubanga kyetuyita okugereka omusolo omuntu omugerera okukira omusolo ojja n'otunulira edduuka lye n'olitunulira n'omubuuza owaaye gwani nti nze gundi nti olina tini namba nti njirina watandika ddi okusula atandika myezi 6 emabega munnanga okozesa sente meka nti nkozesa capital wa sente bwe ziti osasula nenti wa sente meka nti sente bwe ziti oyingiza sente meka nti sente bwe ziti owulira osaasanya meka nti bwe ziti oyingiza meka nti bwe ziti ne batula ne bakola ne babala bamala okubala babala capital ne babala income yo ne babala expenditure yo kati ne batandika okugatta ne bamati gwe lukunda ku charging ne omusajja ajja ku dduuka ale n'atina ogenda tuwa license ya mitwala 3 ogenda tuwa license ya mitwala 3 tategedde income tategedde capital gwolina tategedde expenditure yo tategedde rent meka gwosasula ogenda tuwa license ya mitwala 3 n'omugamba ifu n'agamba yes n'agisayininga n'agikusuuliraawo n'ayita wiiki 2 n'addanga tonalisasula ng'atekako ekigigere ng'aggalawo ng'agenda ng'ateekako siru menya siru bakutwale mukomye bakusibe eyengera ya business jetambula no mu mateeka oyina okukola kye tuyita assessment you assess someone business ayina capital center meka ayingiza atya asaasaanya atya kw'osinzira omuntu omugerekera omusolo ne bw'otuuka mu business y'omuntu kubanga kawo mentality omuntu akoze business gwe togisobola yo public servant owulira ennugu first and foremost bannayuganda naturally ffenna twawuddeemu buli muntu nnugu bantoni nkiddamu nga toyawuddeemu ggwanga kiggwanga ffenna bannayuganda tulina ennugu ku bannaffe tetwagaliza otuuka mu dduuka ly'omulaka wow naye yo public servant azze okukola emirimu gya gavumenti efuna omusolo n'okwatibwa akasajja kasetinga saaloni mu kifo ky'okukola ekituufu otandika genda kati kubijjika muntu musolo nakumulemesa business osanze omukazi akoze botiiki ye mu kifo ky'ojja okukola omulimu ogukolese otandise kunuguwala otandise kumuteeka mu musimu era omulemese oli n'aleeta emmotoka okuva e Japan ng'agiguze $2,000 netuuka mu Uganda ngeri unique ati twatere emboozi twafuna obwogero twavuga zimpeekone ogo mwana yaleeta emmotoka kati n'omuwali siiti motoka nagiguze binaga teyagala akakaaga omusolo ku motoka eyo automatically motoka agenda gikulemesa wagigula $200 akadoola ate bulera mu bondi bulera mu revenue omusolo gulinnya automatically motoka egenda sigalayo bagitunde ku nyondo omotoka giwagula ekuyiteko ng'etambula egenda giweegulya ku ssente zo kubanga yabadde ne personal interest muli takozesa logic kuba mateeka tagakozesa akozesa ye kyayagala
Okitegeera? Jiba enugu bannayuganda tetwawudde musimayi mutoolo muganda bannayuganda naturally buli omu alina ennugu bonna bannugu bantoni. Nuso omuntu nga na restaurant ennungi mu kifo ky'omugawaayo kikola otya? Ogeraga onaakola ssente nnyingi okukyaliza sebutu. No sense. Awo tuvudde wamma kuba obudde ndabudduka. Kati Uganda Revenue Authority mweddeko ku bintu byomukola. Kati bulijjo mbagamba nga mulooza tusaaga. Akatambya kabadde katambula ku social media omusajja gwe bajjako ettaka lye Mubende bali alimu byobugagga ne bamukwala bamutulugunya ne bamubadde obutwa n'afa oyo mwalabyeko. Najja kusanda okukola video embuli mubulange Mmengo nga nina obulumi. Abantu bajja mu inbox yange wande bampa information emwe n'engano gitanga mpulira nfa. Kano mwalabyeko kitono. Nze nfuna information enjala n'okwetuga. Anti kati nze bwe navaayo okulwanirira ente zange n'ebitooke bye baali batema. Awo nze we banjoolera. Kati we banjoola ebyali mu nnyumba yange saamanya kubanga omukyala yaliwo n'abaana be n'abantu be nali nkozesa awaka wamu ne baganda bange naye baganda bange tebaali mu lujja lwange kuba nkugambye nti twali kutaata nsalirako lwakuba nti nze nali nagula n'engaziwa twali kutaata nsalirako ng'ate baganda bange bali ku sayidi eno endala naye nga tuli mu luka gwe gumu nkugambye nti ettaka lye baasengula liriwezaako sikwe ya mayiruzi 2 era ne bakansala abaffe baaliwo nga bazze okutulwanirira nabo baatutwala nabo makomera nabo ne babasiba naye ate bo tebabatulugunyanga ffe olw'ensonga bo baalina amannya. So okuva awo bakutwala bagamba ki? Bangamba nve ku ttaka ye yali ensonga enkulu era ne mukomera ekyantulugunyisa nga baagala nsayininge nti ettaka ndiwaddeyo kyekyantulugunyisa okuntuusaako bakutwala mukomera lyawe bandeeta kitalya gye mmaze emyaka egyo gyonna naye nga batusoosaako ekaweeri wali nga bali mu kutukuŋŋaanya mu kutukwata nze we banzigira ekaweeri nga bakakwata abatuuze 120 naye ffe ekitalya baatuleeta 40 era 40 be baatuleeta nabo 17 baafa nabalabako n'amaaso 17 baafa mbaga batta abaana babaganda mu makomera ne mbagamba 70% abantu bali mu makomera mu Buganda bonna ensonga za ttaka. Nakoze video ku Sunday nga nina obulumi bwe tunya abasajja ba MPUGA basegona bani bwe kimala okulya banaabala kigenda kudda ku mmwe babulaza abasajja baganda bali mu kufiira mu makomero amataka ono mwalabyeko nze nfuna information engana no gita nga mpulira nfa mbagamba abaana bafa mu makomero abaziika teriguba una kugabe 17 bale bafa tewali tebyantu muli mu kulya sente mana abasajja bali ku mission ya kutwala ggwanga na kufula bwe muna Uganda mponga byo ya mwavu muli mu kulya nkuzibu bukunkumuka muvuma omusajja yabajjaji abajjanga ayagala kukyusa ggwanga buli muntu yagalire mu ggwanga muli mu kulya nkuzibwa muva Lumbuye atuwalamba Lumbuye atulabisa kati waki sikulabisa mukulu mbulira nsonga ki lwaki sibalabisa basajja mwe ondwa kwani mumufunye chance lekagenda vero ne katambula bantu bangi basse ono bamukwa bempiso ya butone mujja mu site amaso ne gafa n'abala mujja mu njero sisku batakali yiri musajja mugagga n'abala bangi netu bagaye muri mu kulya sente bwe bamala abantu bamala fu bagenda kulya mmwe MPUGA bagenda kulya mmwe katika mbagamba olwaliro nnaku z'omwezi 13 bannabyabufuzi abasinga muli mu budde muli leeti mwayita ku budde babatayimingira okufa nkiddamu bannabyabufuzi ba politician n'abasuubuzi abanene muli overdue kankulageko wano muli overdue abamba abawadde obutwa ne muli overdue temunatuuka kufa mukyali awo nenga muli mirambo gitambula
oye mukyala former speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga ne banna bali mu category eno bangi bali overdue bobwa kugenda kusomera ngenda tukasawa 2 za kumacha bano bali batuka bali mu sawa nya batu bali late bano bonna baba wadobutwa Chief Justice bano bati mau bagiri bati mu Kenya former Vice President nakusaside musajja watu wafuna chance no mu government ye rodde bali badde galugango lya sentezo chichi ku level yo bakutwala ofuke presidential advisor on environment wachita bakwada minister of health kubanga oli overdue oludde wo kino ekikugamba oli overdue oludde bakusembeza kati bademba kuwe bagenda kudamba kulunge ne Rebecca Kadaga obutu omutuusiza wano ali overdue bagenda kudamba muwe n'abana bangi nnyo black book njimanyi buli kimu kimanya ekirimu abasinga obungi muri overdue ne list gye nakola ekyatambula just bagiwumuzambu wumuza katono list gye nakola buli gwe na mentioninga oli overdue bagenda kutta bagenda kulyawo over kubanga muganya okutegeera ekituufu kyeki kati njagala okusooka okwebaza mu Uganda abali mu diaspora abali ewaka mwe bali kuwuliza video zange naziziraba onawo bwogisanze njala okwebaza Mukama Katonda ampadde obulamu okulaba ku bibala bye mbakozeemu gamba kati musobola okwetegereza ensonga ne mugitegeera bulungi nnyo ensonga ya jjajjaffe omwa mwasobodde okwawula byena bagamba byena mwabirabye sitetegezaako nnyo okubikkirira mwabirabye abantu baleese bonna omwana go baleese ekirungi mwenna mwakirabye mwatandisa okikubamu bituli ogwe mulimu gwe nali baga mutandika okwetegereza information mutandika journalizing mwagitegedde bulungi nnyo okitegeera bulungi nnyo kati bw'olaba New Vision ewandiika bukedde wandiika mbu anko wange tabula ye yantendeka okukozesa emmundu mbulujja w'emyaka 21 ekigambo mbu yakuba masasi omugenzi lw'omwa naye katudde ono New Vision yawandiika monitor babbegundi bukedde yawandiika kasita mulabazi ne boozi kati mudde mulabe ekifaananyi ky'omuvubuka gwe bagamba nti ye yatta omugenzi jjajjaffe w'omwa mutunulire n'ekifaananyi ky'omuntu gwe baleese they are totally different bantu banjawulo babiri banjawulo ono afaanana oyo gwe babalaze mu mawulire ono talina wadde enkufu eno nkufu in fact eno si bbulo nti bamukubye ennyondo ku mutwe eno si nnyondo nti bamukubye ennyondo ku mutwe ono wa nkufu eyo bagiyita nkufu eyo nkufu si nnyondo nti bamukubye eŋŋumyo kati mujja tegeera nno kino kijjaba ekifaananyi ekirungi ekituufu bw'oyo olaba y'oyo eno nkufu ono wa nkufu ono ali kirindi nnyo ate tebalina ebikwataganira ye gwe babaleetedde mu kooti kati ng'ekyo tugivuddeko waliwo kano ka video kengenda obbaza bwe tuba mu kooti buli omu abeera n'ebizibu bye si we kiri buli omu abeera n'ebizibu bye naye kankuzanyire ka video kano okakase nti ono katemba abantu bamukooye okumuwulira katemba mu Museveni gwe muzannya kali ludda wasaakatadde wano mu archive nyamba mbe nga nakatadde wano mu archive kaluwa nyamba mbe nga nakatadde wano mu archive ono katemba mu abantu bamukooye nyambe mba nga nakatadde wano mu archive tugende mu maaso simanyi bannakataddemu kakano bwe bakuleeta mu kaguli ka kooti buli muntu abeera ku mitawaana gye naye omukyalo ono omu ku babadde bakola kibanoonyezebwako sebo ali bize ayambaza omusiba mutereeza essaati kati ne weebuuza what kind of nonsense is this kaakano amutereeza essaati wano kyenjagala kino kyokka
Ekyokubiri boda ne wetegereza video ndanga bali mu court buli muntu face ye n'embeera ze bantu balala nnyo buli omu ali ku bintu bye birala nnyo biri tugati state mukolenga ebintu nga mukola ki nga mwetegereza eto tujja kulwayo kati mba mwagala kumanya mutuusizza NRM ne government yayo omulambo gwavuddeyo gwogera ku Kyagulanyi omulambo gwa Sam Kutesa gwa okumanya abasajja bali ku pressure kibagoba kinene Sam Kutesa avudde ne bw'omutunya mulambo gwennyini dead cop ndaba Sam Kutesa bwafaanana mbu omukulu Sam Kutesa abadde yabula mbu asekeredde opposition oyo Sam mulambo mugenda gula mulambo gwennyini ogutambula Sam Kutesa agamba wadde ng'enkola y'ebibiina bingi yazzibwawo bingi tebyetengeredde nga n'ebisinga bisasise kyokka ebisigaddewo biri mu kweyuzaayiza n'omuntu eyasigninga pre-death contract avudde yatandika okwogera pre-death contract mwena amanyisa mu Kutesa original kangenda ko ndambaza jere video ono yasigninga pre-contract ya death yafadde tumaiti mufu just yali kunsa kyalemeddeko yavudde yayogera ku Kyagulanyi nga sinazanya kifaananyi kansoke mbalaga ekifaananyi kyekituufu wano wansi oyo gwe bayita Sam Kutesa original ono oyo Sam Kutesa original wali kati kambala ngo mufu yafeera yasayininga dda pre-death certificate nga yafa just akyatulemeddeko ng'ayogera kati n'emirambo givudde giwumbi Kyagulanyi ono yali mubbi ya sentence yasembayo okubba yabba enguzi yakakadde kamu $1 ng'akyali president ng'akyali ssentebe w'akakiiko ka UN oba ka UN ya sente bazigaba ne Museveni mitwalo 55 omuga tayinza kudda kulinya mu America kigere kati uli omulambo gwogera yenna ayogera ng'ejjembi lya Nambaga ulira ng'ayogera ku Kyagulanyi opposition ne yavuddeyo kumanya abasajja bali bubi abategera bakubulira n'otandika okuleeta emirambo gyogere ku politics ng'omanya bayidde ulira ejjembe oyogera Sam Kutesa agamba wadde ng'enkola y'ebibiina bingi yazzibwawo bingi tebyetengeredde nga n'ebisinga bisasise kyokka ebisigaddewo biri mu kweyuzaayiza ali mu Uganda ayambadde saati 2 yesibye skaafu ayambadde jacket mu Uganda kati gino emirambo egiremedde ku nsi nga gyasayininga dde okufa tugitulemeddeko bw'abanga omulambo guvudde kutandika okwogera mmanyi mbatuusiza wakulu nnyo kati buli muntu agenda kuvaayo emirambo guno omulambo okumanya mufu abamanyi Sam Kutesa original ng'ayogera bw'owulira n'onoyogera nti emirambo girina amaanyi omulambo gwavuddeyo okwogera awo tetugenda kulwawo tugende ku nsonga endala bubudde nga budduka mukyala Nabbanja gyebaleko prime minister gyebaleko mama kansubire nti oli bulungi twakulabyeko ku mukolo ogumu nga leader of opposition mpya ayogera ku nsonga z'obubbi n'obukumpanya obuli mu gavumenti n'ovayo n'omubookera n'ogamba yugo tobbangako mabaati era taddamu kumanyira toli mpuuga ababba ssente maama nze mbuuza bw'ova n'oluganda kibalama baamuwamba n'omwegaana kiba kizibu nnyo okwegaana nti amabaati tewagabba kansoke nkuzzeeyo eno mala okunoonya akavidiyo kagundi kakibalama ng'okwogera njoke nzije wali wekwagala wakati wali kaliwo akakibalama wano mayinza enyerero mu akayivu yange oba nkyakalinamu wano wenjagala wano tuve tutisimbule sigeze eddakiika 10 weyayo Nabbanja aluwa wawana He was arrested recently
in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. Gwe kwennyini wakonfesinga Kibalama mwamukwata era n'omulaga mpapula z'amawulire bwe baatuka okubuza mu parliament weegaana kakakodire bulungi wano. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. Kati bwe bakugambyeko ku bulyako buli mu parliament katuddeyo wano bwe bakugambyeko ku bulyako buli mu parliament naawe okubba amabaati bino bye wayogedde then nkuzeeyo wali njala tuddeyo wano njala tuddeyo wano mpola Nabbanja wano ya soke tugende wano Oshibwa Nabbanja onetu wansengusi igadala ebyalaali olisisa Kyagulanyi kusomeramu nga zikutya ensonga y'enguzi yagenda okusula eggwanga lyaffe sente bwe zibbibwa amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabbanja tulekera okulangira obubbi bw'amabaati owulidde bakuuli bano bavuga beegabanya miliyoni 5 zerinnya lyange waliwuliddemu mulekeraawo senyonyi namwe bannayuganda mwena mulekeraawo sitwala makuba baaki saagatwala bange enze teri kintu kinyumira mu Uganda kiri ekintu kimu omubbi yeekaza nosinga amateeka ge bawandika ne bakukwatira mu kituli obeera mubbi omubbi abeera mukambwe nnyo singa amateeka kati Nabbanja mumuwulire owulidde bakuuli wano bavuga beegabanya miliyoni 5 zerinnya lyange waliwuliddemu mulekeraawo senyonyi namwe bannayuganda mwena mulekeraawo sitwala amakuba baaki saagatwala bwange mulekeraawo ayuti bwemba temwina bye mukoledde bantu mwogere ebyamwe bye mukoze kubanga mpulidde kiyitamye. Nabbanja ategeezezza nti abakola kino baagala kumulemesa kwogera ku bubbi obuli mu bibiina ebyevuganya gavumenti. The country must know the truth. Madamu Prime Minister Mukyala Nabbanja gyebaleko munnange bw'oba teyala kwogerako nti oli mubbi nga lipooti weziri wabba amabaati ojja tusonyiwa naye oli mubbi okumanya muli babbi mwega naye mukola wetwogerera essaawa zino njala okubaza baganda bange bali ku Twitter abakola exhibition wabula exhibition yeno gyeneggwera eyinza okuli omuntu omunene mu ggwanga nkiddamu I repeat this statement. The end of exhibition, it may end up taking someone in Uganda ejja kutwala omuntu okuzikiza exhibition nga wetwogera waliwo invoices zafulumye particularly nga ziraga nti Anita Amongi yegulire emmotoka ngeri Amadi ya mitwalo 11,000 ejja $. Wepo n'amumyuka tayebwa naye bamugulira emmotoka yemu emitwalo 11,000 ejja $, nga nayo Amadi vehicle wa America ezino gundi zafulumye zino invoices zizo. Kati ngenda bakubiriza omulango kutakungula mutwalaganya abantu Anita Amongi mubbi mufere n'akabinja ke konna na zino zafulumye bana abasajja bali mu kusaanyawo ggwanga kubba ggwanga kulisaanya buli kimba kitwale
ozo mukitegedde bulungi abakola exhibition baagala nnyo mwe balakola omulimu ogwo nga nfundikira tebeerayo MP yenna mu Uganda akugamba nti akoledde abantu be kiddamu tebayo MP yenna mu Uganda akugamba nti akoledde abantu be kikyamu MP ateeseza abantu nabakolera mateeka MP mateeka gali tovunanyizibwa kuzimba mwala kuzimba luguudo kuzimba masomero oba kutandikira emirimu bantu mu mateeka tekikkirizibwa kati buli akugamba simanyi mpuuga Mathaasi mpuuga Nsamba omubbi simanyi Abedi Bwanika simanyi Sseggona bakoze balina kye bakoze njagala ndeetereyo etteeka limu mpuuga lyeyisa oba lyaleeta ne baliyisa njagala ndeetereyo etteeka magundirwa Sseggona lyeyisa oba kale ne Kagiri abasinga leeta etteeka National Media Smart because Act tebakulya ssente MP yenna takkirizibwa kukola kintu kyonna kyakola kyonna in fact ebintu bakola ku ground bimenya mateeka nguzi okugulira balonzi nguzi tebaddamu ne bakulya nsimbi ebintu byonna babikola nga bo olw'okwagala obulu mu mateeka tebakkirizibwa MP okumulaga nti akoze kwe kugenda n'ateeseza abantu bammwe gavumenti ebakolera ebintu byerina okukola mu mateeka kwe kubaga amateeka n'alibaga ne liyita mu parliament bwabanga MP taletanga kiteeso ku parliament nga kiyamba constituency government nga yekikoze oyo muferemu bbi aba teyakola bwabanga takoze etteeka lyonna lyayisiza mu parliament liyamba bannayuganda bonna kuba tebagabiraga constituency amateeka MP na bwayise etteeka oba n'alibaga liba lya ggwanga lyonna kati mpulirawo MP aganti akusimese mujju nkoze nnyo biru ki semuji gye wali opasinze mu parliament gye wali obaza biru n'ogireeta teriyo omulimu gwammwe kubuzaabuza bantu mukoledda tolina gwe semuji nganda mu constituency yo eyakira mu constituency kyekimu ku bitundu mu Kampala ebisinze oba mu Wakiso okugwa bantu ku ttaka wali ogenze n'okuba olukuŋŋaana lonna ng'oteeseza abantu ku nsonga z'ettaka oba wali oteeseza ku parliament yonna ng'ogamba nti ekira bali mu kubba ttaka abantu bagoba bantu ku mataka kiri ku record Sekitooleko Robert ne Lutamaguzi Ssemakula bebaka ba parliament mu Uganda basobodde okubeera ku ground ne boogera ku nsonga ezikwata ku bantu abasigadde mwenna mwasirika katolita kugamba simanyi nkoledde nnyo abantu simanyi nzimbi amasomero byonna obikola mu bumenyi bw'amateeka MP taziba masomero takola nzizi mubikola just kufuna bulungu omuntu yenna bw'onoosaba akalulu naye nga mu mateeka oliwo banga tayisizza tteeka lyonna nga talibaze nga MPU takulimba mbu aba yakoze nno bino okukola enzizi kola boreholes okuba emipira n'okuteeka abikola nga ye akabeera kasenda bazano bakasenda baguzi mu muwa obululu ezo zibeera campaign tool naye mbuvunaanyizibwa bwe tabavunaanyizibwako ate butwali tteeka limuvunaanyizibwako bakolera gavumenti kyobona nti bamuga nti olina okugenda okuteeseza abantu bo gavumenti eteeka ebikolwa mu nkola mu constituency yo okitegedde bulungi etteeka bwe lisoma tebaddamu kubuuza musimanyi MP akoze nnyo ateeseza ki mpuuga tteeka kiri wayisa mu parliament Sseggona wateesa ki mu parliament wayisa ki mukulu Semuju nganda wateeseza ki abantu b'ekire wayisiza ki gavumenti Uganda efunyemu ki constitution ya Uganda erikiriga nti member parliament yenna akiikirira abantu be ng'abateeseza gavumenti egenda ekole project mu constituency eyo ekyo bwe kiggwa alina okutunula mu ggwanga amateeka ki g'alina okubaganga ye okuyamba abantu b'omu constituency n'eggwanga lyonna kubanga MP bw'akola etteeka waleeta ekintu kyonna nga kiteeso ne kiyita kiyamba bannayuganda bonna so si constituency tebaddamu ne bakulya ekikumba oli yakoze eki bw'aba yasimye oluzzi eyo akikolanga ye kanyeebwa kasenda bazana kufuna bululu bw'aba yasimye boaholo eyo akikoze nga ye bw'aba yalazimbidde ekkubo nga yalitaddemu enasenda eyo akikoze nga ye mu mateeka tavunaanyizibwako era takkirizibwa kukola kintu kyonna kukitabe bulungi nnyo tusinkane ku lwokutaano mu open roof discussion buli muntu ogenda kukuba essimu kati nabataddemu tusabule buli muntu yenna mbaba wadde kati nze officially babateredde mbateredde buli mbwa ya DP block yonna simanyi DP block simanyi simwe bikimano balebo MP bonna musabule wo musanga musawule
official tubabaterere temumbuuza nti obono yanika tekuba ku mutwe bigere tebitta kuba ku mutwe mukitegedde bulungi mubateredde kati ku lwokutaano open roof discussion mukube buli kye mwagala mukama bankumire tusinkane ku lwokutaano ejja kubeera open roof discussion buli muntu mugenda kwogera kye mwagala naye provided towemula tosaasanya ntongo ku program no luwaddemba okwogera kyonna kyoyagala ku mubaka yenna in fact kati muli open buli member parliament yenna omutwalira mukama bankumira sign out